tosa kusanga mukazi wange afuluma lodge no mukwata ebifaananyi no bipostinga no gamba nja kulwana olutalo luno gwe olulwana ngani you are simply happy mukazi wo gwe okoze content you are happy mukazi wo olwana ki what are you fighting gwe Kenzo omuyito ojja gwe DJV obolo oyagala tulimba Kenzo bakwata mukwate lwaki tonenya Kenzo Rema gwe twogerako essaawa eno mukyala mufumbo respectfully yayingira institution ey'obufumbo kubanga nagamba nti obufumbo is an institution kwegamba eri independent kubanga gwe bw'ojjukira bulungi nnyo gundi Rema ng'ava mu Gagamero you remember what happened waliwo embirigo kati embirigo bwebaawo onatunze sho talina gitunda biki tuveeyo tuyingira mu big talent eyali emaze okuzaalibwa eyali ezaaliddwa Firebase ontegedde bulungi nnyo kakati wano waliwo tension omwana wa Firebase akwataganye n'avudde mu Gagamel oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda engeri gye kiri nti amaaso ge tulina tegali nga butuli bwa ddiba kitegeeza nti ensonga tuzekkaanya butereevu abasiddi omusunsuzi mannya gange agaliwo ye YouTube channel kwoli atugenze maaso n'okuba nti tuyingirawo tugende maaso n'okunaanyamuko ensonga nnyingiddewo ne mwami Obote ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako tugambe ebigambo mbanirizaako nnyo mwenna gye musinzira okulaba agaliwo mwebale okubanga mulaba mwebale okubeerayo mwebale n'emirimu gyonna gye mutuusaako engalo mu ngeri eyo gye mukikolamu buli omu bwagikoledde yenna buli omu omulimu gwokola webale ogukola era yongere okukola obulungi n'obwesigwa ate tuleke tugende maaso n'ebigenda maaso nfubutuka mu kizinga kye bayita zinga yaffe era gye tuva ne tuteeka tusaasaanira ki ensi eno. Okay, thank you so much. Kale, tujja genda direct engeri gy'otera okukwata ku nsonga za community. Waliwo olutalo luboilinga up kuva kati ziri ennaku 3 lwatandikibwa mwana muwala amanyiddwa nga DJV ku Instagram n'emikutu emigatta abantu wabula nga olutalo luzingiramu ba celebrities ng'abana balambirira of which zisobola okubeera accusations wabula ate Lydia Jazmine ayina ka reaction ke yakola nga kalinga akaseka nga galwaki mukola ebintu ebyo Galaxy nge sharing the same story so it is the same story I want to bring to you then tugende maaso DJV yatandika agamba yawandiika ekiwandiko ng'agamba nti I hate media drama in fact I've never been in none tinakowa ebintu bino ebyakatemba era siina gwe nalimbaddemu Lydia Jazmine you are the main reason why my sister Rema broke up with her ex-husband you know that very well nti Lydia Jazmine yegwe ensonga lwaki gundi ba eyalibba wa Rema Namakula yayawukana ne bogera ku mwana mulenzi Eddy Kenzo lwaki bayawukana ngagamba after sleeping with him in their marital bed oluvanyuma lw'okuba nti Lydia mu buliri ate bw'Rema wali ebiseera ebyo ye mwe bagenda maaso n'okuba nti ensonga bagikwasaganyiza many times she was away on tour buli we yabeeranga nga Rema taliiwo ebintu ebifaananako bwe bityo then you befriend her this ekigambo kinene mu kokaro Nantongo because she hates her so much and she wants to be like Rema ndiwo mwamaliriza ne mufuka ba mukwano ne Rema na Rema manya karo Nantongo olw'ensonga ebbanga lyonna ayagala kubeera nga Rema she's been sleeping with him my sister has been so silent for years anti muganda wategeeza Rema abadde musirifu emyaka gyonna nga bana ababiri ndi Lydia ne karo Nantongo bagenda maaso n'okuba nti ne Eddy Kenzo bekulubeesa mu mbeera eri awo so ndowooza byebyo Lydia this time my girl separated with the person that was her partner nti lumu Lydia yagenda maaso n'okujja ne Eddy Kenzo mu kivvulu Rema mwe yali ng'apafominga ne batuulana mu maaso okisegeera n'amaliza nga I gave up on your wickedness nti ono yalabira ddala nga ate Lydia asuse weyandikomye okukamaliriza akalayini akasembayo I've been silent for 7 years but sometimes these bitches need a remind Karon ebigambo ne biba bikambo nnyo nti yasirise okumala emyaka 7 n'ebiseera ebimu bano abawala beetaaga okubeera nga
bagambibwako naga kano Nantongo tolifuuka Rema wadde oyagala kubeera nga ye kwega yabayisizaamu eggaali abagamba nti be baleetera Rema Namakula okwawukana ne Kenzo olw'ensonga nti ensonga za Gravity ze yayimbako mu luyimba luli baazisoosowaza nnyo era oluyimba olwo baaluyimba ng'entakera buli Rema we yabanga atambuddemuko. Kakati DJ V, why now? After 7 years? After 7 years. Omanyi tulina okubeera abantu abakulu. Bw'obanga osirikidde ekiyama ekigumu, for example kati gwe senga onsanga olunaku olumu nga nina gyendi mu buyimba bwa Gravity omutujju kwepiikya kakati bw'omala obuyimba bw'omala okundaba nga mbuyimbye bulungi nnyo n'osirika n'otagenda gamba gw'olina okugamba n'osalawo noga kansirike nkirabye naye kale n'osirika ne wayitawo ebbanga ne liyitirawo ddala ebintu bingi ne bituukawo oluusi n'osanga nga nange waliwo ebirala ebikyuse mu bulamu bwange kwakati njogera ku bulamu bwa Rema ebintu bingi bikyuse mu bulamu bwe Rema gwe twogerako essaawa eno mukyala mufumbo respectively yayingira institution ey'obufumbo kubanga nagamba nti obufumbo is an institution kwegamba eri independent nga institution ey'obufumbo nti omuntu yenna bw'ayingira mu bufumbo waliwo bya subscribinga tu ontegedde bulungi nnyo kati gwe bw'ogenda n'oleeta ebigambo ebyaliwo nga tannayingira institution otegedde bulungi nnyo olina kyoinsinuatinga olina embeerawo gy'oba otandikawo of which embeera eyo eyinza okuleeta ebintu ebirala ebinene ontegedde bulungi nnyo nsobola okuwa example nti essaawa eno senga ebigambo ebyo biwulirwa ne bigwa mu matu ga mwami Ssebunya mugeyo munnange ne tutuula mu lukiiko lw'ekika ne tugamba nti okusinziira ku bye tuwulidde togwanidde kubeera sayidi eyo tusale amagezi agaddako oyinza okuba nga ofiiriza Rema ekintu ekiki ekinene so kiki kyengezaako kugamba nti abantu baffe bano abatumanyi oba abantu betuwangaala nabo olumu batwagala nnyo n'okusinga ffe betweyagala oba ntegereka bulungi nti olumu abantu abamu batwagala nnyo n'okusinga ffe betweyagala ekintu ekirungi naye ate ekintu eky'obulabe kubanga Abbas nze bwe mba nsazeewo nti nkusanze mu buyimba bwa Gravity bwe mba nsazeewo kusirika nsirika ate bwe mba nsazeewo kwogera naawe okyegedde era njogera naawe at a personal level nenkugamba nti Abbas obwo obuyimba bw'olimu obulaba bugenda baleetera ebizibu gwe ne munno ewaka era bwe mbaako wakukibaako engeri gyenki if I need to mitigate that is if I have to be there kubanze waliwo mikwano gyange bensanga nenseka busisi waliwo mikwano gyange bensanga ne mugamba jangu you are going a wrong direction something is going to mess up you got to mess up somehow naye waliwo lwosalawo n'ogamba nti let me keep quiet and you really keep quiet kakati nze DJ V I can just simply imagine what she's going through ontegedde bulungi nnyo ye nga ye ku sayidi ye naye olw'obulungi bwa banne abalinaanye ensonga eno omanyi waliwo ebintu ebimu waliwo sacrifice tukola mu bulamu n'ogamba omanyi kino sijja kukiyingiramu kino kijja leeta ttagali oyinza okukiyingiramu okuyamba omuntu n'omaliriza ng'omwonoonedde okyegedde bulungi nnyo waliwo ebintu ebimu bye tuyingiramu n'ogamba nti kino
nja kulwana olutalo luno naye n'omaliriza nga olutalo luno lutiddemu abantu abali innocent baki bangi. Rema ye yali asinga okwagala obufumbo bwe okusinga gwe DJV. Ontegedde bulungi nnyo kubanga ye yabulimu. Ontegedde bulungi. Era okufa kwabwo kwasinga kusala ye. Naye Katonda n'amuddiramu n'amufunira ekisinga. Kubanga obufumbo bwa Rema ne gundi. I'm sorry to talk about it right now. It is too late. But obufumbo bwabwe tebwali bwa ddala. Bwali bwakiyita mu lujja. Tebwali bwa ddala. That's the truth. That's a bitter truth. Nti waliwo embeera kubanga gwe bw'ojjukira bulungi nnyo gundi Rema ng'ava mu Gagamero. You remember what happened? Waliwo embirigo. Kati embirigo bwebaawo onatunze sho talina gitunda biki tuveeyo tuyingira mu big talent eyali emaze okuzaalibwa eyali ezaaliddwa Firebase. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati wano waliwo tension. Omwana wa Firebase akwataganye n'avudde mu Gagamel. Waliwo big talent wano. Ontegedde bulungi nnyo. Empalana ekyaliwo nakati ekyakwajja ekyamaanyi kitegeeza nti wano waliwo sympathy. Waliwo ne time bebe kulu we yayitiranga Eddy Kenzo omuzinyi. Exactly. Ng'amugamba gw'oli muzinyi toli muyimbi. Gate sawa zino omuzinyi aleseza award. Kakati waliwo that tension. Kati ono okujja kweno kwali kuli supported by sympathy and a lot of havoc nti omwana avudde eri ali eno. Omanyi omwana yenna bw'abaako wadduse n'ava n'ajja bw'ajja eno tugambe mwana tumuyite type ki kale tulabe omwana omujja na nnyina. Taata ayagala okukakasa nti nze madamu nakwagadde nnyo n'akaanako nkaagadde nnyo. Kati n'abaana bano ababajula n'obbakuba emiggo asooka alaga ono omujja na nnyina nti nze bwendi naawe. Kakati yembeera Eddy Kenzo ne gundi gye bakwataganamu ne Rema gye bakwataganamu nti waliwo embeera eyo. Kati mu kubeerawo embeera eyo oli ajeregerera ono avudde eno baku seducing waliwo nnyo kakasa kungi. Waliwo kukakasa kungi gye twali oba gye tutaali waliwo kakasa kungi oba n'embeera obubeera esoteekawo it becomes automatic nti oli atabaagala ate ono bamuzaala eno. Ontegedde bulungi. Kati waliwo big talent empya Rema alina okukola ki okubeerawo. So kikyengezaako okukula nti olw'okubanga kyali bwe kityo obufumbo bwa tebwali nnyo bwa bugumu buli awo era kyovula bwatagala ne bubeera. Era these are all factors. Bano ba Lydia Jazmine bagundi ne bano it is part and parcel of obufumbo bwonna obutagala obuli week. Bubaamu ababulumbalumba kubanga butagala. Maybe n'omwami yetanasa kubanga mu byogeddwa temuli mu rape. Ontegera bulungi. DJV bye yapostinze temuli mu rape. Wano wabangawo enkolagana enzikiriziganya. And remember abakyala ebbanga lyonna tukwana baki bakwane si be beekwana. Ye bw'aba akoze ekinene nnyo yeetega bwetezi gwe n'omukola ki n'omutegula. Kakati ne Eddy Kenzo wakola ki wakunenyezebwa oba ontegerekeka. Kati gwe DJV bw'obanga otunuulidde bano abawala batunuulire empola nti baali tebalina kasiru baalingana musajja. Ontegedde bulungi nnyo. Era yeye yasinganga okutegeera nti this is our marital bed with Rema. Ontegedde bulungi. So DJV kyenjagala okugezaako okugira nti abantu bano abalowooza nti batwagala nnyo okusinga ffe batuleetera obuzibu. Toteekawo mbeera kuba kati Rema bw'abanga yabisirikira
gwe toyina right kubyogerako. You are not the right vessel. Kuba sigwe muzannyo omukulu. Gwe sigwe muzannyo omukulu mu kino ekintu. Oyinza okuba ng'omanyi abantu bamanyi ebintu bingi. Nze nakulabulako ne nkugamba nti si buli ky'omanyi nti okyogera. Senga twali twogera buli kye tumanyi. Senga Uganda yataaninga dda ebya wansi nga bye biri waggulu. Oba ntegedde bulungi nnyo. Si buli ky'omanyi. Kubanga kino kirina kuyamba buyambi. Si buli ky'omanyi mu bulamu bwo nti okyogera. Okyegedde bulungi nnyo. Era tosobola kudda gwe n'otandika kugamba mbu ono mbuka mulwanireko. Tolina by'omulwanira. You are spoiling. Era ye mugezi ekimala okuba nti yasirika. I will not talk about it. Let it be buried and be buried for good. Because at the end of that day, techina we kiyambira. Because nakati achiresi, techina we chigena kuyambira. Like it or not, techina we kiyambira. Kyonona bwononyi. Ate gwe kyonona sono. Wabula oli atudde mu bufumbo bwe. Gwe kyononera. Anti buli muntu alina okuba n'ekyama mu nsi. Ontegedde bulungi nnyo. Kirungi oba kibi. Tosobola kubanga obulamu buli exposed by somebody who feels like they love you so much. Ye agambe ajalwana paka kumujasa semba. Talina kyagenda. Alwana lwa sister we Rema. Wuliriza. Ate bano ba sister era kye kyongamba kati sister we muki. Bamuzaala naye. Mu Katonda. Bamuzaala naye. Oli muyimbi. Gwoli DJ. You only need to collaborate. So abo nze nkubulira bwenti. Nti abantu abamu babana in fact nze according to my logic because of mkazi simumaina mmaye simume DJ viewer. But according to my logic I believe naye ali part of the game somehow somewhere. Kyomuzanyo yagulimu. Yes. Why do you care so much? Oyinza okuba bamukubbako nawe bamukunyakulako bunyakuzi nga nawe wali muzannyo oba kategera bulungi. Nze kankubulire ebyo ebintu kankubulire abantu uliriza Abaganda balina enjogera egamba nti teri yalumirirwa nga talina kigendererwa. Oyo omwana alina ekigendererwa ekinene ateekeddwa okubanga alina we bamusuuza naye kakati ayagala okukozesa akakisa k'okuba nti yekwasa Rema era nze sister wange Rema era nze munnange sister wange ngenda omulwanirira otya. Lwaki omulwanirira? Because we wandibadde omulwanirira waaliwo tewamulwanirira n'osirika. Kati olwana ki after kakati exactly what are you fighting after 7 years? What? Chichi ogenda okuzza? Ogenda kuzza Rema mu bufumbo bwa Kenzo? What are you fighting? Oba ontegera bulungi. So what I'm trying to say is abantu abamu just they are bogus. No, yes. I'm telling you. What are you bringing up after 7 years? You are not helping. Instead, you are disorganizing somebody's life because Rema Sawena alina obulamu bwalimu. She is a married woman, respectfully married. Somewhere. She is concentrating in her marriage. Hata kati gwoleta story. Ageza kulaba ngo bufumbo butambula. Because you are not supporting. You are not supporting the marriage. The would-be support would be saying, you would be saying, katubireke bino byakola ki byayita. N'emyaka mingi emyaka 7. What are you trying to say? Kitegeeza alina kyafiirwa. Omanyi waliwo abantu abana abalowooza nti batulwanirira naye ng'ekyamazima balina politics gwe bazannya underground. Ffe oluusi gwe tuba tukola ki? Tetumanyi. But putting that aside, anti kiswaza oli akwogerako oli yefuula oli exactly bamanye nti yeyinze tosobola anti kyekyo oli akugamba kati nze osanze mukazi wange afubutuka loogi bw'oba waakunnyamba jangu oŋŋambe naye gwe okumupostinga n'ogamba wuuno afuluma loogi ye mukazi wa Samanaga wuuno era luno olutalo ngenda tulwana saa mukwano gwange nnyo olimba you are happy
Ochekedde bulungi nnyo tosobola kusanga mukazi wange afuluma loogi n'omukwata ebifaananyi n'obipostinga n'ogamba nja kulwana olutalo luno gwe olulwananga ani you are simply happy gwe okoze content you are happy mukazi wo olwana ki what are you fighting gwe Kenzo omuyita ojja gwe DJV oba oyagala tulimbalimba Kenzo bakwata mukwate lwaki tonenya Kenzo lwaki onenya bano anti bwe basenda no fe mugundi yaffe mu line yaffe ey'abafirika omusajja akwanibwa muki omukazi akwanibwa muki omukazi akwanibwa musajja ontekere bulungi nnyo nga tonaba kunenya musajja yayenze na mukazi nenya omusajja eyakkiriza oba eyakwanya oli because omukazi yasobola okwetega guno omutegulula ffe bameka abatweteze gwe buli akwetega omutegulula bakwetega nnyo nze banneetega obategula bwe mba njagadde okyegede bulungi but what am yes tolooza sina mukazi afumba ewaka woza teyanneetega oyogedde ku bala abootegula anti nabo batwetega naye tetubategula so okyegede bulungi nnyo so togenda kunteeka wano kuninga no nze ndi musajja ate omusajja omufirika okyegede bulungi nnyo anything can happen okola okwandaaza nedda sandaaza naye nsobola okukeera ku makya ne ŋŋamba nsobola okusiima ontegede bulungi nnyo nange nsiima era ewange nze Ssaabasajja ozaliyo omulala bafuna kabaka atuuse so kikyongezaako kugamba nti abantu bano baleme kulimba abantu abamu balowooza baba baagala otulabisa obulabisa kati ono omuwala ali mu kulabisa munne talimba si mukwana gwe bano tolina kyobalabisiza. In fact, you are making them sweeter. Bano tolina kyobalabisiza because you are making them sweeter. Why? Omukazi asobola okumenya obufumbo bw'omusajja obufumbo abo w'amaanyi tabo bwa bulijjo. You are making them sweeter. Oli agamba nti banne obukazi buno bw'amaanyi olaba bwabusobola Rema kati kubanga kati bwe buwiina on that hand bwe buwiina bwasobola musuuza omukazi yakaaba n'ayimba ennyimba emuyembe era biki n'ayimba kino n'ayimba kiri paka lwe yafuna naye amusangula maki amaziga ne bamwogerera n'omwogerera omukazi ate musajja agoleka g'omuteekamu so nga bya bulimba so kikyengezaako kugamba nti buwiina kakati bw'ogezaako mbw'obulabisa tobulabisa buwiina gwe omukazi atwala omusajja mu buliri ow'amaka taba wa bulijjo kakati gwe you are putting them in limelight ontegedde ennungi ku level yaabwe because remember they have their levels and the way they understand things so ekyo tukiveeko oyo muvubuka oyo muwala DJV sebe ebyama byo madamu ebyama byo bikuume tolina kyobyetaza bw'oba oteresa ebyama fe tukkiriza nti bw'osirikanga ki osirikiranga ddala kiringanga olaba nga ffe bwe tubeera mu kyaki nga batugatta nalenda mirembe awo nga bangatta babuuza kyaki yonna ng'erimu abantu waliwo agamba nti ABCD era ne ŋŋamba maama nalengedde nga beesolosa ne ŋŋamba maama nga baali bakwetegako kagamba nga bwomanyi ne ŋŋamba leka omwana agenda ayogera ekigambo ati kati mu myaka egyo bolina kukola kira kutegula walowooza nti bagenda ne ŋŋamba kati awo firimu eweddemu ŋŋenda okulaba basirise era basirikira ddala so kikyengezaako okugamba nti okusirika naddala mu bino ebintu bya relationships kukulu nnyo tosanga nga mukazi wenze toŋŋamba nga mukazi wange ayenze nyinza n'okukukuba oŋŋamba byaki nze ŋŋambye ageze gula butungulu gwe omusanze eri omusajja kati ate ojja obiŋŋamba byaki lindako mukwate because tebikuyamba tebingasa you are breaking me. You are not helping me. Ojja kunsaanira pressure ngweri. Nenkuyamba omanya. Bwe mmanya nenkola ki? Womanya wafadde. Anti bwenfa kati bwenfa gwe baziika mu ggwe. Bwenfa baziika, why do you care? So what am I trying to say? In our communities, abantu balina okutegeera.
ebyama bikulu nnyo gana mawanga mawanga gatambulira ku byama ontegedde Museveni tebamukuuma lwakuba nti baagala nnyo Museveni bamukuuma lwa byama byaffe eggwanga liba n'ebyama amaka gaba n'ebyama families ziba n'ebyama nga mwena mumanyi nti oyo Abaasa ameketa amannyo nga mukimanyi otegedde but you don't tokera ku bakyano ogamba nkisirikidde banga naye kankyogere ne agaga meketa amannyo nesijja kibagamba sigera kibagamba naye kakati you are just mbadde ngenda kwogera ekigambo nga kijja kubeera kibi you are just fooling us but don't fool us you are fooling yourself fe abategeera tumanyi nti when you keep a secret for more than 3 years it is not worth talking about it anymore bury it like Dube yakitugamba bury down those secrets and you know ebyo ebintu ebireeta entalo bireke burying it down tebikyalina makulu byayita ate ebintu ebimu Katonda yabikola gwoyinza okulaba omukazi wo Katonda ebintu ebimu yabikola for good reason kubanga Katonda yatonda ensi gwe kyoyagala nga Abaasa tekina bwe kitegeereza nti kyekituufu okukolebwa oyinza okulaba nga kapa efaanana bulungi nnyo era nga gwe mu kutegeera akolaba ye kapa esinga ontegedde nga Katonda teyakyagala bagundi bajja kujja abawala bajja kujja bebake naye bamudistracting oli afuna omusajja gwayagala era Katonda gwe yamutondera oba ontegedde bulungi nnyo so don't make us think that what you DJV think is what is right oyinza okuba gwe kyolowooza nga era mu mutima gwe kyewali oyagala naye gwe si gwe Katonda yakola okusalawo nti Eddy Kenzo sigala wano Rema genda ne Sebunya as simple as that kati gwe don't bring your nonsense now you are killing a bigger thing and a bigger picture ochekede bulungi nnyo so people should learn that ne mu buno nene waffe gye tuwangaalira abantu balina okukiyiga ekyo nti ebyama si buli kyama nti okyogera si buli kyomanyi nti okyogera ochekede bulungi osobola okubanga gw'omanyi ebyaba bya famire emu nene osirika bwoti n'omanyira ddala nti ettaka lyawali abo babbalibbe nannyini yo yali gundi n'okisirikira kubanga omanyi bw'onookigamba bazzukulu b'ono bajja kwetemaatema ochekede bulungi nnyo ng'okimanyi bulungi nnyo nti ffe tulina abantu be tumanyi ng'omanyidde ddala nti we yazimba wali wagundi yabba ku bwagundi kati abazzukulu nga we bali awo bali bwe bati nga n'omala bagamba yo secret oli yakuba bushu bagenda kwetemaatema so why do you bring that kind of nonsense why do you bring that kind of secrets so what are secrets there for secrets are supposed to be kept you cannot spill are they secrets anymore that fool has put them in the public are they we are talking about them are they secrets anymore now public knowledge it's public knowledge why do you bring that bw'oba ddala okakasa oyagala nnyo Rema osobola omukolako ekintu ekifaana bwe kityo talina byagenda kumulwa Rema kakati wuliriza kati wabanga aliwo ku lwa Rema nga ddala kituufu aliwo ku lwa Rema kati saawa eno kiki kyamulwaniridde kiki kyalwana Rema akyayagala Eddy Kenzo Rema akyayagala Eddy Kenzo bano bw'abakuba what happens because tolwananga lutalo nga buwangula kwonona bufumbo bulala bwe nali nkyali mutototo myaka nga omwenda natandika okuvuga emmotoka ne myaka 16 omusajja omu yampa emmotoka bamuyita Vedo muyindi kyaliwa yali afaanana ngono kuba yali he have Indian have Kenyan nga alinga oyo omusajjawo akati Vedo nali nina emirimu gye mukolere ewuwe n'abaana omanyi nze ndi professional mu baana ndabirira abaana be biki nga njagala nnyo naŋŋamba naye nga nange njagala nnyo emmotoka nnyo nga njoze emmotoka eri kumpi buli lunaku ne bwe beetukula nga njiddamu kati ng'ate parking awo terina kyekola lumu naŋŋamba Vedo nti emmotoka eno ngikoze eki emmotoka eno njagala gitunda ng'aleese emmotoka endala ayagala nnyo zisubalu kati nga mukyala wa alina emmotoka n'ekimotoka ekirala ekiwali kinene waliwo n'ekyali avuga kati nga parking yonna ejjudde emmotoka kati bwe yatuuka oleeta emmotoka empya ng'ayagala okuggyawo mu parking emmotoka naŋŋamba njagala emmotoka eno giwa omuntu njawo giguza omuntu ng'omuntu oyo agyagala nga bwe njagala kijja kunnumanya emmotoka yange eno gisanga ku kkubo ng'efaanana bubi kati nze nga siraba birowoozaako myaka 16 naliwo nga mwezi 6 or I don't know
ndi mu byange ne mugamba omanyi nesirikirira nze nenkivaako nanga mmoroga eno Sam njagala gikuwa ojja kunsasula mpolampola kati nali musakolera emirimu ngamba sente kati nga ngamba nja kubanga nsasula mpolampola N8 Subaru erina antarags ziringa ettabo emito munda yateekamu ja sport nga motoka nungi era nga tumanyi ogikwata mu my god kakati nga nkwata motoka nga nkwata emotoka nga agituwa twali abavubuka aba nga tumugamba nti emotoka tujja givuga tujja girabirira nga tuvuga but kiki mbadde ngezaako okulaga nti mu bulamu tuli menti okutunuulira ebintu mu ngeri ndowooza nti bw'obanga otunula oba nkiyite ntya nti bw'oba otunuulira ebintu gwe kyoyagala mu bulamu what you want is not necessarily what is supposed to be. It's not necessarily what is supposed to be. Because twatuuka ku level nze natuuka ku level nti abantu abamu when they are disposing of their stress baagala kukozesa buki bwagala kukozesa byama byaffe oyo talina maanyi DJ Viwo talina maanyi amaanyi ayagala galabirawa ayagala galagira wano musajja mukozi kyajja wabanyina yalina ebyama ssebo musajja wa tabu alina ebyama so kikyengezaako okulaga nti that woman as we are getting to wind up that woman is a mess. She's a mess and she should know that she's a mess. Alekera okuwogera ku Rema adiringe n'ebizibu abantu abasanga balina agazibu aganene agasinga n'aga Rema naye ali ku munne ontegedde bulungi ali ku munne ayagala kulowoozesa nti ayamba naye alina kyakweka nagambye nti teri muntu ayogera kintu nga talina kigendererwa alina ekigendererwa ekinene oba si kyo bano baamukuba busu naye ayinza n'okuba naye yakwatamu nga naye yayagala nga yamanyi nti nno Eddy Kenzo bw'aleka oli adda kuye agenda okulaba nga tamufuddeeko naga nga nfiiriddwa ekintu ekigazi ontegedde bulungi nnyo but then when we are winding up tukomewo keno mu society eri story njirese erinamu ebizibuzi tuddeko eno mu society muno mwe tuwangaalira tulinamu ba celebrities and their relationships. Tubeera ne relationships. Relationships. Waliwo eziri intimate, girlfriend, boyfriend. Waliwo eziri marital, woman, man, married people. Mulimu business. These are all relationships. But they are cousins in a structure, in a way. Birina enkwatagana but they are distant cousins byeyawuddemuko naye ng'ate bikwatagana birinkinga kati relationship yonna erina okubaako ne boundaries ensalosalo weeyita nti tulina relationship eya business tulina relationship eya love tulina kubanga waliwo ne love kati eya mobile nga mobile love ontegedde bulungi nnyo love ya one night stand biwedde oli abadde ayagala ku sex awedde but that's it abadde ayagala kwesanyusa tosiriwaza bantu okwesanyusa abantu basobola okwesanyusa nga tebakoze sex njogera ku sex there is a sexual relationship. There is eya love eya ddala eri agape eya ddala waliwo love nyingi nnyo relationships nyingi nnyo kakati abantu abamu bakola ensobi nti bakuloosingisa ziraavu zino relationships bazikuloosingisa nezikuloosinga nezeetomera oli wali omugulako katugambe muwala wali omugulako bintu ku dduuka n'okuloosinga n'oteekamu eyaki eyajangu ondabeko ewaka ontegedde bulungi nnyo kitegeeza
emwe compromising endala oba oyagala oba toyagala kituufu emwe erina compromising endala kubanga omuwala gw'obadde ogulako ku dduuka wali kasita waliwo story waliwo omwana yakwata nga yali yakola mu chapati ze ng'akwata ssente nga yali akola chapati kati ng'agenda akwana omuwala kati nga yali akola chapati kati mukola chapati musisi wa chapati kati mukola chapati yakwatanga emitwalo ebiri ejja nannyini mudaala ng'agiyisa ku mobile money y'ono waliwo relationship awo ontegedde eya business ng'agiyisa ku waliwo owa mobile money gwagamba nti zimpereze ku namba eno eyo relationship ya business kati laba ate bwakulosinga business n'amugamba naye gwe oli otya you are finished I am finished ng'oli bulala n'amugamba munaye naawe oli bulala kati oli business ya chapati edda wansi ono ya mobile money edda wansi bateekawo endala ey'ekimmemmette n'esitukeeti kati wulira ono kyakola kati bakwatagana ebbanga jangu ndabeko nja kukulabako neeri bwetambula kati eri compromising eti eno munnange lwali lumu ng'amusanga mugamba ti naye kakati gwe Jeni kakati njasindika ssente zino mukama wange ngabe zisindika kati nti ndiye ng'amugamba nti gira nyigama ng'akwata akasimu ka mobile money nyigamu enamba yo ng'amugamba nti kakati ziteekemu ng'era aziteekamu ng'anyigemu omuwendo gw'essente omulasita yeesindikira emitwalo gye emiliyoni z'essente 2.5 ontegedde bulungi era olwavaawo n'agamba nti bino bya ddala ojja bibuuzo ebyo bya ddala miliyoni zaali 2.5 ngamba nga yeesindikira emitwalo emirala 8 awo wennyini nga banyumya munfo awo wennyini omukwano ulya omukwano bwe gwakoma kubanga bwe baavaawo beeta namugamba kale mukwano naawe mukwano oli n'agenda chapati ze yali aleseemu ku mudaala teyazikwatako n'abula paka leero era chapati kuono twabuuza ani atunda chapati zikyalimu baraka so kiki nkugamba nti buli lwokwata relationship emu n'ogyebasaako endala emu eteeka okubeera compromised so kakati bano abaana oyo DJV yalowooza nti ate asobola okubeera pulida wa Rema ontegedde bulungi nnyo omuwolereza tali menti kukola ekyo kakati neno yonna gye tuwangaalira abantu balina okuyiga nti relationships zino olina first of all okutegeera ono ntegeeragana naye paka ku level ki tukomawa kiki kye tulina okukola ani atugattako kiki kye tulina kyekitugatta ekirala abantu balina okuyiga si buli kyomanyi nti okyogera ontegedde bulungi nnyo buli kyomanyi si buli kyomanyiko nti kino nkimanyi n'okyogera nedda ogenda kwokya oba okwokyesa abalala kuba kati ono oli omuwala DJV bw'abanga tagambiddwa akagenda kwokyesa munne kubanga waayogeredde ebyo waliwo ebirala bingi eyo puliyambo kati kankubulireko y'amazima eyo puliyambo fe abamanyi okuwandiika eyo nyanjula okulwana kwe akutwala ewaabwe gye balwanira alwane n'ebyuma si DJ alwane n'ebyuma aleke mukazi wa Rema akole emirimu gye Rema akole emirimu gye ave mu kulwanira ebyo byalwana tabitegeera what are you fighting atweyanza buli kaseera tubeera ne mwami Obote n'agenda maaso n'okuba nti agayamuko ensonga basidi omususu ziri erinnya agaliwo ye YouTube channel kwoli ky'ojokola abantu bagambe nti ennaku z'omwezi nga 17 ye Friday eno tugenda kubeera ku Serena Hotel mu Kampala week eno yennyini tuli ku Serena Hotel mu Kampala 2 days from now so tomorrow and next day tugenda kubeera ku Serena Hotel mu Kampala nga
celebrating the 12th edition of the High People Music Awards. We are sponsored by God. Invite only. Invite only. Of course, ticket ya mitwalo 10 ne exclusive tables a million 3. Oh. Yes. Kale nze netegese kubanga reporting amawulire ago kulaba ani anawangula ki ani akumenya ukani. Kale achoboge na maso nokola liking a video eno agaliwo. Thank you so much. We sign out.